Otwogera embeera ezifaanako bwe zityo abaana Adamu mugamba nti ensonga zino sheekhe zayogera ezimu zijjawo Buganda zikola zitya eza aqida nedda. Omuntu nga Muganda asigala mu ki? Tekitegeeza nti Omuganda alina gatta kwani ku Allah. Era ddala soyeta nabalaga tyanedda Kaaba eyo okubeerawo yaliwo ng'ate Abawarabu tebakola ki? Tebaliwo. N'amasanamu baaleetako maleete. Tufuna kati bantu baleetako maki? Maleete. Era Kaaba yaliwo nga bo ate tebakola ki? Tebaliwo. Naffe omuntu ate kitegeeza nti omuntu okubeera Omuganda nti ate alina kugatta kwani ku Allah. Ne Kabaka kimugagattako kubeera Musiraamu. Ote kitegeeza nti wanaaba Omusiraamu ajja kuba takyali Kabaka. Ate kitegeeza nti okuba Kabaka kitegeeza gatta kwani. Nimegamba nti ate obwakabaka bw'e Saudi ate obwakabaka bw'e Dubai. Bakabaka gye bali Saudi, Brunei, kabaka asinga obugagga mu nsi yonna we Brunei naye asinza Allah. Alina emmotoka 700 600 cars. Ate emmotoka 600 kuzoza golodi naye avundamira Allah. Bagamba ye muddu asinga obugagga mu nsi yonna. Alina olubiri ku ttaka ne waggulu. Kati ebyo mwogerako mba njagala mubitegeere bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala waba yeesukkulumya n'abaako ne byasukkulumya tebitambulira ku ntegeera yammwe. Mathalan Allah yagamba nti la uqsim bihadha albalad. Allah alayidde ekibuga maki? Makka. Takirayidde nti olw'ensonga kirimu amazzi agazina oba kirimu baaji kalifa empanvu nnyo oba kirimu emmotoka ezaki ez'ebbeeyi. Allah asukkulumya kyayagadde fifenna olw'okumanya kwe nga tekitasinzidde ku ntegeera yammwe. Wakadhalik Allah awuliza bannabbi mu mpuliza gy'akoze eki gy'ayagadde ng'abasukkulumizza mu bantu abakoze eki abasigadde nga si nsonga nti nabbi alina sobola kuba mulangira oba alina sobola kuba nga mugagga oba alina sobola kuba nga munene. Taymiya kyava aleeta kye bayita sifatul ilm, yabigatta bibiri. Ekitendo kya Allah ekyokuba n'eddoboozi kifenna n'ekyokuba n'okumanya. Yesemesa etteeka erigamba nti ya'lamu ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu min as-samaa'i wama ya'ruju fiha. Allah amanyi ebiyingira mu dduniya ye n'ebifulumamu. Ebiyingira n'ebifulumamu amanyi baleetamu embeera ez'enjawulo. Ebiyingira mu dduniya bamalayika okuva waggulu ne bakka kuno kuki? Ku dduniya. Ebiyingira mu dduniya al-arwah Allah okussa emyoyo ne gikka mu mbuto z'abakyala nga bawezezza emyezi emeka. Olubwana nga awezezza emyezi emeka? Emyezi 4. Ate ebifulumamu al-amwat Allah emyoyo gijjamu abantu ne bakola ki? Ne bafa. Bamalayika Allah okuba nti abajja mu dduniya ne bambuka waggulu. Allah okujja ku bantu okusaasira n'okubassaako adabu. Ya'lamu ma yaliju fil ard, amanye ebijja kuno ku dduniya wama yakhruju minha n'ebivaamu wama yanzilu min as-samaa n'ebikka okuva waggulu wama yakhruju fiha n'ebyambuka okugenda waggulu. Ebikka okuva waggulu mulimu bamalayika, mulimu rahmat, mulimu barakat, mulimu emikisa, mulimu okusasa, mulimu bamalayika. Ate ebyambuka mulimu amalu ibad, ebirimu gy'abaana Adamu gyambuka ne gigenda waggulu. Kubanga wala yuhituuna bishay min ilmihi illa bima shaa. Tekiyinza kubeerawo okujo nga kiri mu kumanya kwe ate Allah ng'amaze kyagala.